Yamuyayo etambudde bulungi twali tugisuubira naye lwakuba tufunyemu disorganization naye tujja kwetereza game eddako waliwo tucyankaniriza nga badifasi game ate nga yakumakya abasambi baffe abasinga tebalabiseeko naye kati Mukama atuwadde obuwanguzi so bujja katunde return leg ebyo tugenda okwongeramu kati tukwasiza musambi kipa baffe bona tebalabiseeko tutusaamu kipa ajje then abasambi abulayo batonotono twongeremu tuwangule return leg. Game ya leero tebadde nnyangu okutwaliza awamu kubanga tuluzinze by 1 naye tugenda kukola ekisoboka tulabe nga second leg tusobola okuwangula ate ne golo ennyingi. Tukubiza bazzukulu ba Buganda bonna buli omu gyali mu bika byaffe mujje tuwagire empaka zino empaka zituse wezinyumira ku Lwokusatu tugenda kukomawo nga tulaba emipiira egisembayo ku round of 32 lero tulabyeko emipiira egitandika round of 32 tugenda kugimala ku lunaku Olwokusatu ate olwo tukole enteekateeka egenda ku round of 16.